Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza oli ku Yugi Update TV mayengo agali ku screen yo gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati tuzze tutunuulidde ensonga zino. Amawulire agakagwawo ebintu bijja biranda mpola mpola. Byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogerako tujja tubiraba nga bibaawo. Ate yabagamba akaliro mujja kawulira. Olunaku olwaleero bukeeredde nga Sweden emaze okulangirira nga wejje enkambi yaayo embase yaayo mu ggwanga erya Uganda era ne bagyolesa mu ggwanga erya Kenya wali eyampuliriza. Yawandiise notice ng'egamba migration inquiries. Please note that as of 3rd March 2026, the Embassy of Sweden in Kampala does not handle or respond to the inquiries regarding immigration matters for Ugandanese nationals or residents amid orders. Nga bagezaako kunnyonnyola nga bakugamba, for any question related to migration, kindly contact the Embassy of Sweden in Nairobi, Kenya at ambassadornairobi.com government. Bagamba nti Embassy badde mu Uganda nga March 2026. Embassy nejja kuba tekyali existed mu Kampala, Uganda. Era beetondera nnyo ba migrants. Bagamba ku nsonga zonna ezikwatagana ne migrations ku bannayuganda oba ku residency yenna nga munnayuganda bagenda kubeera nga tebakyakwasaganya nsonga ezo mu basonyiwe. Era ne bagenda mu maaso nga bakugamba nti gwe yenna ayagala okunkwayalinga ng'olina ebibuuzo bye weebuuza ku nsonga eno, kubira ku embassy yaffe eri mu Nairobi mu Kenya. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinziira wano n'abagamba nti nno akaliro mujja kawulira. Buli kimu ekigwawo mujja kubanga mukyota buliro, mujja kiwulira. Kati kino kye yali ategeeza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ebintu bitandise okubeerawo mu ngeri eri suddenly. Nakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'omulaba nga alwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni yekka alwanagana na nsi 3. Era gavumenti 3 ze ziri mu kulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Y'ensonga lwaki olaba tebateekamu ddoboozi lyabwe nga balaba eddembe ly'obuntu ligenda maaso n'okuviolentingibwa. Olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agudde bannansi b'amawanga mangi amaaso, naddala gano agali mu East Africa. Bonna batunuda balaba nti nabo basobola okuleezinga eddoboozi ku gavumenti zaabwe ezibafuga obumbula. Kati bwe nkugamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa gavumenti 3, kino kitegeere wammanga. Naye gye buvuddeko yabagamba akaliro mujja kawulira. Njagala nkuwe katambi kano ng'abagamba nti buli kintu kye mulaba kijja kugwawo, kijja kuhapeninga. Obaddi mwe just mukiwe buwi budde. Buli kimu kijja genda mu maaso n'okwapeninga. Buli kimu kijja kubaawo era kijja kugwawo. Bino ebigambo yabyogera mu bbanga eryawala nnyo, oba obijjukira byalinga byakusaaga n'ebyali meaningful. Katugenda tulaba buli kintu kye yayogerako bigenda mu maaso n'okubaawo. Tulaba nga mu European Parliament naye amawulire agavaayo si malungi. Ngenda kubanga mbikuwa birungi si birungi. Ebintu bigenda bikkawo, bigenda byetondawo mpola mpola. Abadde babuuza kati European Parliament ebayambye etya, summit zibayambye zitya. Ngenda kubanga kunnyonnyola munankyuka butya bwe zikuyambye. Mukyalo oyinza okuba nga tokisamukka tosamwoyo gwa maanyi musigale wamu nga mukolera mukabyege mujja kutuuka kuliyengedde. Kansooke nkwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okubanga akutegeeza ku mbeera eno. Kiyinza obutabeera mu nnaku ntono zijja, kiyinza obutabeera myezi gijja, kiyinza n'obutabeera mwaka gujja.
naye nga laazima yeffe tuddako. Oba Museveni akedde ku makya, oba twekumyemu okutaaka ne tumutwala emisinde era ffe tuba tukola. Yes, nkulisizaayo nnyo mu katambi ng'omukwano gwange ali eyo ali ku UG Update CV. Kati akaliro keeko buli kigambo yabagamba oba ddi oba luli baddi mukimanye nti nno bijja kuba ffe abaddako. Nkujjukiza mu bigambo byebyo ogende mu maaso ng'ogoberera ng'otunuulira ebigenda mu maaso n'okwapeninga mu ggwanga ffe Uganda buli kimu nga weekigenda mu maaso n'okwapeninga. Kyokka ebyo mukyabitadde wabali. Kano kabenga akabonero akakulaga ebintu mu ngeri gye bitandise okwapeninga. Tulaba nga Sweden erangiridde ekyo embassy yayo mu ggwanga ya Uganda mu Kampala. Embassy bagiddusizaawa mu ggwanga erya Kenya. Kati buli nsi erina maaso n'okuloza bukambe buno ku sanctions. Jjukira Batula ne bamubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Parliament Europe. Bamubuuza obadde oyagala Mr. Kyagulanyi tukuyambe tutya mu nsonga eno. Kubigambibwa nti human rights violations zigenda mu maaso mu Uganda n'okwasi yavula oyagala tukuyambe tutya. Yabagamba mwogeze ku sanctions. Buli mukiisi ali mu Africa agenda maaso okwesisa ku bannansi mubateekeko sanctions, mubateekeko envumbo. Envumbo sanctions nti yazisabira bannayuganda bokka wa gavumenti ya Uganda yokka, Africa yonna. Kakati tulabanga Kagame kyatandise eddomulya akasito ke bamutaddeko kalaba, ekonomi etandise okudikirayininga. Kati tulaba Uganda akasito tutandise okukalaba, Sweden ejjeyo embassy yaayo mu ggwanga erya Uganda. Wabula tujjukira bulungi nnyo bwe baali mu Parliament mu summit nga batudde, bingi ebyayogerwa eri Robert Kyagulanyi Ssentamu bye sabumitinga, era olunaku olwaleero tusobola okukola submission ku ebyo ebigambibwa nti ina kubanga nsoma ekiwandiiko kino kiri mu Luzungu, information okuva mu European Parliament. Osobola okuwulira ku information efulumya olwaleero. The European Parliament's resolution on Uganda highlighted several human rights violations, invoking mixed reactions democratically about sovereignty, while calling for the investigations into political matters n'okuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujjukira bulungi bakugambye on 12 February the European Parliament adopted their critical resolutions concerning human rights violation in Iran, Turkey and Uganda. Gundi eno European Parliament mu lutuula resolution yakonkuludingibwa mu kunoonyereza mu kukyobula kw'eddembe ly'obuntu mu ggwanga eya Iran, Turkey saako ne Uganda. Be bamu ku baali basimbyeko essira. The resolution on Uganda specifically highlighting the shortcoming regarding the 2026 elections. Nti ate wetudda bino byonna nga tubatadde ku bbali Turkey ne Iran ebyayo ebyali birala, naye ate mu Uganda ensonga yaabwe eno yaleetebwa olw'ensonga kw'okulonda okwagenda mu maaso okwa 2026. The erosion of democracy and the deteriorating state of human rights. Okutyoboola demokrasiya saako n'okwolesa abuses ennyingi ennyo mu human rights mu kutyoboola eddembe ly'obuntu okwayatira ennyo mu biseera ebyo. The permanent details bagamba bagenda ziterawo wabbali list of abuses ze bayinkuludinga wano bye baalondayo okubanga bino omwami Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye bye basinze okwettanira ennyo bagenda maaso n'okutyoboola eddembe lya munnayuganda. Widespread intimidation and detentions of key opposition figures. Nti okweyongerayongera okutiisatiisa n'okusiba opposition figures. The prosecution of Bobi Wine and Dr. Kizza Besigye. Okusiba Dr. Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Internet blackout and the suspicion of civil society organizations.
okuggalawo intaneti saako internet blackout and the suspicion of civil society organization and torture and enforced disappearance act that constitutes crime against humanity. Okukkako okuggalawo intaneti saako n'ebitongole byonna by'ebivunaanyizibwa ku human rights society organizations zonna ziggalawo, okutokyalinga, okutunya n'okubuzaawo ebikolwa eby'okubuzaawo abantu. Institutions ogenda mu maaso n'okuliyetingawo crimes ezivvoola eddembe ly'obuntu. Ebyo bye bimu ku nsonga ze bayimiriddeko aba European Parliament okusobola nga decision egenda maaso n'okuba nga bakangavula Uganda. The resolution sparked a prized debate while most Ugandans applauded the EU for demanding accountability. A vocal minority, often aligned with the ruling National Resistance Movement (NRM), dismissed the resolution as interference in the sovereignty. Nga opposition bagenda maaso n'okubaanya n'okutuuza ku European Union akazito bagende maaso n'okukola accountability ku government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kweyo byetuusiza ku bannayuganda. Kyokka ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni bakoze bwezingirire okudismissinga okwegaana bino byonna bigambiddwa aba opposition era nga bagamba eyo just interference. Just bano bagezaako kwagala kukyankalanya nkolagana yaffe nga state ne European Union era baabyesambajje. Bagamba bano baagala tuliisa, batusibako matugambuzi kutuliisa ngo. Correspond yaliwo ku Twitter, former Twitter. Statement ino zonna zonna eza statingibwa bagamba this is not a con of European Union Parliament dealing with your own issues first. These are not random outbursts. They are out-chested attempts to intimidate development partner who dare to demand transparency. However, the argument of the sovereignty cannot be used to shield brutality in the 21st century. Abductions, sexual harassment, and electoral fraud should never be treated as a normal. Bagamba nti newankubadde European Parliament ediringa n'ensonga zaayo eno si random ya kutiisatiisa nti boogeramu boogezigambo. Bagamba nti no balentemptinze okugenda mu maaso n'okutiisatiisa enkulaakulana y'awamu nga bakanaasa abagenda maaso n'okudimandinga obwenkanya newankubadde bagenda maaso n'okujunga nga bawakanya nga bagamba nti eggwanga lirina sovereignty esobola okwekwasaganyiriza ensonga zaayo. Bagamba eno tesobola kubeera nga shield y'engabo yebikwasa kubikola ebyekitujjibwa na maaso n'okutuusa ku bannansi. Guno omulembe 21st century okubuzaawo abduction, sexual harassment saako n'okugenda maaso n'okumira kugamba n'okwabuzinga eddembe ly'abantu mu kulonda. Agamba bino tebiba nomo. Kati wano ne bakuteerawo ne bagamba nti nno newankubadde ebina byonna gavumenti ya Uganda egenda maaso n'okulowoozaako naye ensonga tezinnaba dissolved. Bagenda maaso n'okubanga bakola okusawo okwenkomeredde mu nsonga zino. Bagamba nti Uganda is not an island. It is a member of the global community and signatory to the several international instruments. Kuno nga kosa the Universal Declaration of Human Rights, the International Convention for the Protection of All Persons from the Enforced Disappearance 2010, the Convention Against Torture Act 1987. By the engaging in political repression, the Uganda government doesn't just violate its own 1995 constitution. It breached the African Charter on Democracy and Elections and the ICDRL protocols on good governance. Nationals must abide by this shared value to enjoy the benefit of the international trade and the deployment and diplomatic relations.
bagamba ng'oggyeko okuba nti Uganda etandise kugamba si kazinga bwe tuba tukiyita bagamba newankubadde Uganda si kazinga